Weewaawo kakati omukyala ono omusoga era amaze n'agamba nti yafunye obubaka ng'alaba waliwo omwana omuto naye nga waliwo omwami amukuba peeke. Agambye nti omwami n'atandika omukiisinga nga bwe beekiisinga, naye ono yagenze okulaba ng'ate omwana oyo alina amabwa ku mimwa oba ebiwundu ku mumwa. Akati maama w'omwana oyo kyeyavudde ajja, ndowooza maama we n'amuggyawo mu bubaka bw'ono kye bugamba, maama we n'amuggyawo. Akati bwe yamuggya ewo, ono yagenze okulaba nga awantu we bali ate ng'alaba waliwo ababaziika. Ono yennyini nannyini kuloota bubaka buno ng'alaba bamuziika n'abantu abalala bangi nga babaziika. Okitegedde? Akati ono kyeyavudde agamba abantu bali abadde babaziika nti okutuziika mutuziika n'ate tubabanja. Okitegedde? Naye nga ono aloose obubaka yabadde omu ku babadde baziikibwa. Ono gwe babadde baziika naye nga bamuziika n'abantu abalala okutwaliza wamu nti wabaddewo ababadde babaziika. Akati ono n'agamba nti okutuziika mutuziika n'ate tubabanja. Naye agambye nti wakati nga baziikibwa, mu bantu abo bonna be yabadde alaba nga bangi bakola omukolo gw'okuziika nannyini bubaka ono ne banne, naye nga babaziika mu ntaana emu. Mu bantu bonna be yeetegerezza, yasinze kwetegerezaamu Ronald Mayinja, yekka gwe yategeddemu. Ekirooto kino kitegeeramu ki? Ekirooto kino akaana ke bakuba peeke oba ke bakiisinga yeggwe. Tukugambye mu bubaka bwe obusoose nti waliwo omwami gw'oyita naye naye nga bbaawo musambwa gwakuwasa gwasinzira mu lubuto lwa nnyoko, bbaawo. Okitegedde? Ne tukugamba nti bw'olaba mujjawo mu birooto byonna oba olaba omukyala omukulu, maama abeera akutuddemu nti ayina bbaawe oyo ye Ssaalongo. Era bano abantu abaloota nga waliwo emyoyo beegatta bakola batya, emyoyo gibakolako ebyensonyi. Ebiseera ebisinga obungi oba otuddemu omwoyo omukyala naye ng'omwoyo omukyala ogwo mukazi gwagyo. Akati omwoyo omukyala ogwo gubeera gutudde mu bwannaalongo. Olwo olw'okuba nti guba gwambadde ggwe gw'oba Nnaalongo, nga ggwe muka emyoyo giri emisajja gy'obeera olaba. Emyoyo emisajja si mirala, oyo aba kabaka yatambulira mu kituntundu ekyo ekyakaggwa ensonyi wakati ng'abanja. Kati ono abamaama nabinene oba bamaama ab'enjawulo. Akati mu kituntundu kino akaana ke bakuba kiisi yeggwe, era ekiva mu kiisi bye bino abantu bye baloota nti nalabye twegatta n'omusajja bye bivaamu. Waliwo omwami akakuba kiisi yeggwe, waliwo amaanyi agaze gakunyonyoogera okuva emabega naye ng'olemye, naye nga gaagala otuukirize ensonga zaago ez'obulongo. Era lubaala oyo nnyabo wambiri, era lubaala oyo okumuzunzazunza tolina kyoyinza mufunamu okuggyako ng'otuukirizza ensonga z'embiri ez'obulongo. Olina okugenda mu mbiri n'otambuza obufumbo bw'ebbanga eritali ggere. Gy'emisambwa gino egijja ne mukola ebyensonyi, ekintu ekyo kimalawo otya? Ekintu ekyo eky'okutambulira mu bikolwa ebyensonyi ebya buli budde, nga omusambwa guveeyo ne gukozesa, gabeera mabanja nga bakubanja. Okitegedde? Era nga bw'omanya gwani, singa omanya ne weezuula oba ne weekebera oba ne weenoonya, ebiseera ebisinga obungi ekyo tekidda, kubanga ekyo kijja nga kikolimo. Omuntu omulamu tewandibaddewo nsonga lwaki yeegatta ne baatalaba. Ekintu ekyo kya bulabe. Akati mu kitundu ky'akaana nga bakakuba kiisi, awo tuvuddewo
kugambye yeggwe ne balo essaawa eno gwe yatula ekitundu ky'obwana obuto kubanga lubaale watudde ku bulongo. Essaawa eno ojja kuloota emisambwa mingi naye ng'olaba abaana bato be bazannya. Naawe ojja kweraba ng'oli muto era nga mu kirooto kino nti kabadde kawala kato. Okitegedde? Akati ogenza okulaba waddewo omukolo gw'okuziika naye nga baziika ggwe ne banno naye nga mugenda kuteekebwa mu ntaana emu. Akati n'ogamba ekibiina ky'abantu abadde bazze okuziika nti okutuziika mutuziika naye nga tubabanja. Kubabanja kye ki? Kakati nnyabo musoga mu nnyumba y'ewammwe abantu bo bajjajja bo bakitabo bassenga bo baganda bo bateekwa okuba bambi nga tebali kyekimu nga tebali kyekimu nga tebafuna mirimu. Okitegedde? Akati mu mbeera eyo mbadde nno nsumagiddewo bye njogedde awo emabegako sisobola kuteebereza bye njogedde kubanga nsumagiddemu. Bwe biba bibadde bivudde ku mulamwa kale katugende mu maaso, naye awo njogeddewo nga siyenze kuba ndowooza sijjukira kye njogeddeko na kye nkomyeko, naye kye nzijukira nti omulamwa kwe tubadde kwe ngenda okutambulirako ngende mu maaso. Tumanyi okusumagira awo ndowooza oba jjajja n'ayogerawo oba n'akola atya kubanga nze ndabye siyimiriddeemu, naye ate layini gye nvuddeko ngyerabidde nti nze njogedde. Kale kati bwe mba njogeddemu ekirala ayizulu naye nze amaanyi gankwata nga tulo ngenda okulaba nga kumpi osengese sentensi nnamba naye nga togiinaako mayitire. Akati nnyabo omusoga ekitundu ky'okubaziika kitundu kya kubikka kabaka bulamu. Asobole okukuwa ebyo bye yakulambikirako okuva mu lubuto lwa nnyoko. Kye kigambo kubikka, kye kigambo kye kigambo ky'ogamba nti bikka kabaka oddizibwe ebyo ebyakuggyibwako. Obulamu bw'otambuliramu si bwebwo, oluusi wandibadde osingawo, kyokka ate gwe wagumirayo mu kitone ekyo n'okusoomozebwa kuwuyitamu n'otabitwala ng'ensonga. Naye ne weerabira nti lubaale okitegedde? Akati nnyabo omusoga bikka kabaka asobole okukuwa ebyo bye yakulambikako kuva mu lubuto lwa nnyoko, ebirungi by'ensi, eby'obugagga by'ensi. Okutuziika mutuziika naye tubabanja. Okitegedde? Okuziikibwa tuziikibwa naye tubabanja. Ekitundu ekisembyeyo mu kwetegereza enkuyanja y'abantu yonna ebaddewo weetegerezzaamu omuntu omu, Ronald Mayinja. Mayinja kitegeeza omuntu omunene, oyo kabaka. Amayinja kitegeeza ensonga z'obulongo ez'obutonzi. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi. Okay. Yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.